bisinga mu masomero ga private ate agakulembeza eddiini. Kyova bantu eddiini kizineza Yesu yabazibwa Mami Shalom yonna eddiini oli kiri nti asinza ogyeko abasami. Essomero yammwe lyalimu abasiyazi naye ng'ate bannaddiini nga pasita abuulira. Oli pasita kale ajja akuwa counseling naga nti kino kiribe kinebe kiti naye ng'ate ffe bye tumanyi byakola. Sinti of course buli muntu yali amanyi naye mmwe abatono nze soba nga nali mmanyi ekituufu ddala ddala kati nga naawe omanyi naye nga ggwe owulira luuma ate nga naawe oba omanyi obukoosi yadde toba naki nabukakafu naye okusinziira ku mboozi abantu ze banyumya oba abaana oba olina oba nga omanyi bisinga masomero g'eddiini. Lwaki mbamanyi mu ssomero mbeera eddiini mwe mulina obba okutya Katonda kwewaayo nga temuli bintu ng'ebyo. Ekintu ekyali mu abantu tutegeera eddiini tebeera mu feesi, eddiini eri mu mutima. Omuntu bwe yeebulirira mu mutima memuli eddiini. Eddiini esinga omuntu agenda mu muzikiti n'ateeka omutwe wansi, esinga omuntu agenda mu kyaki n'akuba engalo. Nsobola obba nga sigenda nga mmala ng'essande 2 nga sigenzeeko mu kyaki naye tekitegeeza nti mba saagala oba mba sirina ddiini. Kati ffe twalabanga ebintu naye nga principal ne bonaamugamba ajja gamba omusajja wange, imagine omusajja we yamujja mu kyalo ng'amwesiga. Mwagezanko muloopa omusumba ono nga tetulina nawe tuyinza kugirira ffe twasigalanga mu kiboozi kyaffe. Kati omusumba akwananga balenzi bokka natakwana bawala oba n'abala yabasumba. Ate abo abantu bwe batyo baba ne psychology mungi nnyo mu mbeera zaabwe. Kiba kizibu